Ntwenda tugambe na Kiseka Ogu akatandikata hata aliata kana basata. Ya natandika nga ntunda kukubo nga sika chips nga sikirawo ne chapati mpola era nga obudde bw'obulawe butambudde. Bwe Kiseka twogerere mu sente natandika nga sika chips nga nyina sente bwesti mpaka wotuuse okukula kuba ngunakulaba tubulire nadalo omuvubuka asobole ayigaya asobole okukola. Ya natandika okusika chips natandikira kukubo na nyine emitwalo nga 5 kakadde kuba nali nkyavuga board ebiseera ebyo ne boda nenjireka natandika okusika chips natandika nga n'emitwalo nga kakadde emitwalo 5 kakadde ne afterwards nenzijanga nga nsobola okusavinga ate nga nkakasa ekintu kyenkola because nayingira olwokudani bwe yajja netandika ogenengera n'ensoma catering bikwatagana n'okufumba era nempestinga nnyo ku ebintu byenjagala kati byenalaba ebiyinza okutambula then afterwards nja ntandikawo restaurant ne mutandikawo restaurant era bwali buzibu era ndowooza wandabanga muganda wange byali si byangu naye mpola mukama natuyamba ne tutandika okutambula naye ndowooza mu kutandika ntandika n'obusente bwali butonotono naye nzize enkola nga bwenzizaamu so omuntu bwandaba kati ayinza okulanga ekintu kinene naye nga sibe ekitobe kyatandika. Omwa TV West program simu kakashonshoro kye n'omulimu gwange tuyire Kiseka Brian Ogu nakola ki abinje mu town masa kujeta fast foods nateka chapati chips amandazi ebintu omuntu aburijo bwakwasa kutankiraho okebisawo Kiseka obu atandikire ntwenda tugambe omuntu katandika na munonga line ekyo kutandika wano tandika omurimo ogu chips inogura nkaza zinga hiyo temuxid capital ya zinga then bwanyuma ojo no kurampora so okutandika kukubeera kwangu shuwale okutandika kukubeera kwangu kujja sigula bubafu sigiri biki naye obuzi ekikulu kumanya kicyenyino kola kiba kirunyo no mati ngenda kola kingenda kikola ntya so okubanga ki business jogenze mususe no gitegeera sikutuuka ne bakusomeramu kati chips zifuna ate pilau kati afuna notandikirawo kola ekikulu kumanya kati pilau je ngendo kola nosoka nofuna ku idea either no gisoma oba no tugambe kati omuntu nganze wedda amazubi abitegeddeko nenkuyigiriza with time notandika nokola okutandika ko with money issue si kyamanyi nnyo wabula obwongo etsembe ku kisente naddala kwaki nemedde kunyo kusente waliwo oyo akulaba ayina emitwalo gye asatu arogwa ari nareba ayina emitwalo ye 32 mugambe sente ezo nzibasa kukola ki wano ndakutandika kati omanyi wano tumanyi kati ngeje tuli mu tawuni nafu obudde butambudde tawuni teyalinga kati bweni so bwoba olina sente engeezo osobola ogendako nkatono tugambe ng'ekatete ogendako nga mu kizungu notandikireyo okola mpola then afterwards nga bwolina mission ey'okujja mu tawuni era nange essaawa yonna mujja kundaba nyinza okugira ningirako ne Kampala branch bwentyo ebirungi tugamba ebirungi ntwagamba orugire watandika n'emitwalo 50 ahiwaika ebirungi ebyohiremu ashuwale ebirungi ni bingi first of all restaurant ogirabe established ndimukola eyo farm mu kyalo so that bange ligenda okuddako mu maaso awo manye enyama egenda kubeera ya bbeeyi nga buli kimu kya bbeeyi so abavubuka nga nimukola sauce ey'ebintu osaye nga price ekyali wansi ate nga emmere mbawayo yenyini kwaite yenyini yes omuntu twena tugambire expenses omuntu yanaija emmere eri sente zinga yabwaki na munonga market turebe market level ati nyowe ngaleba target base yange ti yabavubuka ate indeed abavubuka tubamu na sente bulungi so ngezaako nnyo okufikisinga ekintu emmere so elenjingira mu 15 fact nekikomanda obo biki 13 ngezaako nnyo okufikisinga prices because that is where the food I serve oyinza gisanga eringa munusu kanana if not omutwalo naye I fix it so much nosanga nti eri munusu 15 abo batowe watyo that's why ero laba kugambi okusachuwalinga sauce nti so that into with time kireme kunkuba tosanga nti era bavubuka ba hype prices indeed atenga senete ziriwo so chobola na pestinga mchokwekolera ebintu ngokulima amatoke na no kwerundira yes twine Kiseka Brian Ogu nakola ki fast foods turiya murembo rambara agati otakumanya umwanya ogu obundi no basakwa no reba abantu nkaba konka noenda kwija kubegeraho turiya murembo rambara enyuma y'ecyombe ku Western Arcade bakirimi supermarket no basakwija no murebe omanye waza gukora ki Seka omuteza kutandika umurimo ogu challenges are expecting challenge yo kubanza okole ekintu kyokumanya bueno okole ekintu kyokumanya nga bwe nkubulidde nti nze am here now because naddayo n'ensoma
so bugamba nti nja kukola ebintu abakozi bajja kunkolera bugyakera kubachanga mu kiyungu olimu omwo ate n'ekirala ebintu bikyukakyuka kati ng'oyinza okera ku makya ennyama ebadde yagumusa tugeze mu kitundu day and then abantu ogenda kutuuka ng'obalinyisa so ebintu bingi ate ne kakapito kati naddala nga wano mu tawuni kakapito ko ketagisa mushowali seka yajangwano nda kutandika omulimo ogwo haleyo ebirimo ezibashima okushanga yo atakucyengaje Ruganda n'ataruhorera ekyokubanza okukulya tugambira nyenda mkwatu bukufugufu mtara 5 ne kutandikira omulimo ogwo akatandika emyaka mukage enyuma omyaka ejo abazegura proti hati ano murisa aine mbuzi na nitungo na nitaka nko muntu aine kiruka yajangwazo omulimo ogwo hari ebirimo ezibirashange ekyokubanza empinduka y'obwire nayo ne muteganisa ekya kabiri empinduka y'emihendo y'ebintu enyamerizo biri alkanana nyika yabazingayi abakozi omwe bakira kuhinduka hinduka konka ekirungi no kutandika kubiriza abavubuka nga butumaliriza kwa kati banange abavubuka mwenna abali eyo temwenyuma kyona kyoyinza okukola kitandika tandikawo wooli nange olaba nivuga boda tebudde nno bungi muganda wange boda yo nagivugira ddala okitegeera naye nga with focus and vision nomanya ti ngenda kukola kino ngenda kukola kiri era ojjukira ebiseera biri oyasanga ku street nigaa ti one day ojja kusanga nkoze restaurant ndiri ndowooza osanze kati ojja kusanga ne Kampala nga gye tuli nga tuliwa nezi Nairobi ne Mombasa wonna nga tutambudde East Africa wards ombigambo bya kiseka ekintu kyeta ekiroto kinayiga muheraho no kugira ekiroto tugire ekiroto lake na narongo tukabe tukunda tonje gamba konkano ma program simka ino bushoshoro chemwinji iwe akwende kintu nke tu live amurembo rambara just tuchira akashozi bomba orete business tugirange orete buri kimwe abakire kangarom studio lake na narongo bagonjere omumisho nasikanse nyumo Gideon aho murembo rambara